Enjuki kye kimu ku biwuka eby'obulabe ennyo singa biba bitataganyiziddwa ate era kye kimu ku biwuka eby'omugaso ennyo eri omuntu. Abalunzi b'enjuki baliko ebintu bingi bye zibawa ng'ekisooka gwe mubisi okulina emigaso enkuyanja. Ekyokubiri bye biyumba mwe zitereka omubisi nga bino biyitibwa wax. Wax ono naye akolebwamu ebintu bingi. Ekyokusatu ky'ekirungo ekiyitibwa propolis nga kino enjuki zikikozesa okuziba ebituli mu nnyumba yazo. Propolis ono naye eddagala nga lijjanjaba endwadde kamaala ku mubiri gw'omuntu. Wabula enjuki singa zitataganyizibwa ziyinza okuluma era ne zittirawo oyo yenna aba zisaze mu maaso era nga ziyinza n'okukyankalana ne zizingako ekyalo singa ziba tezikwatiddwa bulungi. Vincent Adinga amaze emyaka 18 ng'alunda enjuki. Ono enjuki azirundira mu luggya lwe. Agamba nti enjuki za bulabe era nga bw'oba ozirundidde waka olina okuba omwegendereza eby'ensuso. Don't disturb them. As you are seeing, enjuki za ddembe nga toziyikiriza yatawe kye zikola naye bw'ozikasukamu ejjinja oba n'oziyikiriza mu ngeri yonna zifuka za bulabe. when you disturb them or you throw a stone there and you shoot them, they come out. Mu luggya Vincent mwalundira enjuki ate n'abaana be mwe bazannyira ky'oyinza okuyita eky'obulabe. Mu kuteekawo ebiyumba by'enjuki Vincent aliko byassa mu nkola okusobola okulundira enjuki awaka nga tezirese bulabe eri amaka ge. If you can see that bees, that eyes carefully. Omulyango enjuki mwe zifulumira teguntudde maka gange n'olwekyo bwe zifuluma zidda ku ludda luli tezidda maka gange. They fly that direction, not this direction, from the home to the home. So that is the way you can control them. Olw'obulabe obuli mu njuki Vincent yasalawo omubisi ogukuŋŋaanya ekiro okwewala obulabe bwe ziyinza okumutuusaako n'abantu abamuliraanye singa zitawanya emisana. Ewa Vincent twabadde naye okuva emisana era obudde bwagenze okuziba nga tukyali butoola tusobole okulaba engeri gy'akuŋŋaanyamu omubisi mu kiro. Olw'okuba obudde oba buzibye tekitegeeza nti enjuki teziba za bulabe era nga n'ogezooza eŋŋanga nga teweetegese oba mu bulabe. Mu kweŋŋanga enjuki waliwo ebintu ebiteekebwa mu nkola ng'otandikira kwambala ngoye zikutangira okulumwa enjuki. Waliwo n'omukka okozesebwa ng'okuŋŋaanya omubisi ng'omukka guno guyambako mu kukendeeza ku bulabe obw'enjuki zino. Mu kuŋŋaanya omubisi omulunzi n'abo abamuyambako balina okukozesa obwegendereza okwewala enjuki okubaluma. This we have already the broodcomb. This is the broodcomb. This thing. Ennyumba z'enjuki za bika bingi nga Vincent alina ebika bisatu by'akozesa mu bulunzi. Mu mwaka gumu ono akungula emirundi 2 oba 3 okusinziira ku bungi bw'omubisi obubeerawo. When you harvest the local, buli makungula nfuna kilo eziri wakati wa 15 n'3 okusinziira ku kika ky'omuzinga gwe mba nkozesezza ng'emizinga emirongooseemu giba mu mubisi mungi. Vincent yakunukiriza ebiyumba by'enjuki 10 era nga alina essuubi ly'okwongera ku biyumba. Ono era asomesa n'abalunzi kununda y'enjuki. Okulunda enjuki tekuli mu mirimu mingi era nga tekwetaagisa ssente nnyingi kukukola ng'ekyetaaga ekisookerwako era ekisinga obukulu kyekyo ekifo aw'okulundira. It is better than digging. Okulunda enjuki kusinga okulima kubanga okulima kulimu emirimu mingi naye okulunda enjuki temuli mu mirimu. Oteekamu omuzinga enjuki ne zijja ne zitandika okukuwa omubisi. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.